Akazannyo kano kasaba okuludda ku kampuni ya Pepsi esangibwa ebbanda era nga kakuyinda okumala emyezi 3. Okwetaba mu kazannyo kano abantu babiri balina okugula eccupa za soda 2 ne bakebera wansi w'akasaanikira oba kayite chokolo era ng'eno yewali kkoodi ze balina okusindika ku nnamba 7888 olwo ne babeera nga bayingidde mu kazannyo nga Isaac Sekasi akulira bakitunzibwa nnyonnyola. Kwata kkoodi zeeze ziri under the crown oziweereze 7888 78 emirundi 3. Bw'omala oziweereza ezo 2 ne munno bw'onywedde naye soda mugambe akole ki aziweereze ku nnamba eyo. Ekinaddako awo nga muconnectinga kati mu ababiri mugenda kuyingira draw yaffe nti enne okufunisa omukisa okuwangula ebintu bingi. Akazannyo kano bakatumye tuconnectinge okusobola okunyweza enkolagana ne bakasitoma. Lwaki tukikoze bwe tutyo? Twagala okulaba nti twegatta awamu bwe tugenda mu zino ennaku ze waliise enkulu. Mu birabe eby'okuwangula mulimu emmotoka, firiigi n'okutwala abantu e Dubai okuwummulako nga ku mulundi guno abawanguzi bagenda kuwangula babiri. Luno si kuwangula emu, muwangula 2 otwalako emu munno n'atwalako endala. Firiigi owangula 2 otwalako emu munno n'atwalako endala. Ekyokusatu twagala tutwale abaagalanwa e Dubai era tutwala babiri kubanga tubagambye ogula soda 2 n'oweereza koodi 2 ne munno naye n'omugamba n'aziweereza. Omuyimbi John Black yalondeddwa okubeera ambasada wa Pepsi mu kazannyo kano. Kampani okunsikiririzaamu okumpa guno omukisa okubeera brand ambasada waabwe ku zino ensonga. Ndi musanyufu nnyo. Akazannyo olumaze okutongozebwa katandikiddewo okuzannyibwa era bannamawulire 2 bawangudde tiketi ebatwale Dubai okuwummulako. Sonko Muhammad ne Rachel Namusoke, BBS ageesigika.